I'm a proud TNS baby. Yeah. Toyagala na kuvaayo toyagala na biwulira byadde byonna bye boogera ku Jeff Kiwagwe tobiwulira. Si bituufu. Gwali omusembereddeko n'olaba nga bituufu, si bituufu. Naye batugamba buli amwesembereza alina emuze omubi gwamweyigako. Nga ki? Nze olina omuze omubi gw'ondabyeko? Talaba. Abantu boogera but it's okay for people to talk. Ositegeera era bwe yali abwe nali nkola naye yali muntu mulungi. Ebwe twayawukana n'ateekako embeera ey'amaanyi ng'oyinza ogenda namuttira omuntu. Ositegeera nga mwagala nnyo. Osite kati ye kennyini yamprovokinga mukyawa. Ye muntu eyali abadde omulungi gyendi mu industry eno okusembayo. Naati kyekisiraani kye nali ndabye mu bulamu bwange. Tosaagana abantu kwogera. Kiraga nti waakabi. So yasalawo n'akubba ewa Mudro. Tewali nze yali anzibyeko. Gwetwala weka wawulira nga kiriyo kitadde n'ogaba kusalewo wetwale weka. No one has ever done that. It's just work. Tulina ebifaananyi bye twalabye nga muli ne Shila Gashumba. Business ki ekukatta ne Shila? Oli muyimbi oli socialite. Nze ndi muyimbi, so for Shila, I just took a picture with a celebrity. Yeah, with Shila, and I had traveled. Now we are in the same area, so I requested for a challenge for my new song Taboo. So she gave me a challenge, and then after she gave me pictures, and I was excited. That's the only thing. There is nothing much. Wasemako comments ezali ku posti. Me, I don't entertain negativity. It's like a stand-up omuliro omubi. I don't go for that. Naye nga wasomako n'olaba nga mulimu ebintu ebyayogerwa ebingi ennyo. I didn't even take time. Nsaabira banze sibiraba. Baana bagamba simanyi ogenze kahukwapu simabikoze ebitalo tugamba ono omwana eyeekolera omusimbi gwe akuba nnyo. Ate n'abantu balina okwogera kati nga nkugamba tosobola bagana kwogera kye baagala. It's okay. Everyone has to talk. Ate abantu kasaba beera nga bakogerako kitegeeza okula.